Yaffe y'Obwakabaka bwa Buganda nkulamusizzaako ssebo ne nnyabo weebale kugyekuumirako. Musajja wa Kabaka Birumye Matovu mu Nakalungu nzikalidde mu pulogulaamu eno agaffe embuga ate olunaku olwaleero mu ngeri ey'enjawulo ndi ne minisita avunaanyizibwa ku nsonga za kabinenti, abagenyi era avunaanyizibwa ku nsonga za ofiisi ya Kamala byonna mu Bwakabaka bwa Buganda. Oweekitiibwa Noah Kiyimba kamusabe ababuuzeeko. Mbalamusizza nnyo bannaffe mwenna abatulaba ku BBS Terefayina era mbaaniriza nnyo mu pulogulaamu yaffe eno agafa embuga. Ntuddewo ku lw'ekitiibwa Israel Kazibwe Kitooke, minisita w'amawulire era omwogezi w'Obwakabaka ate nga yavunaanyizibwa ne kukunga abantu ba Kabaka, aliko mu luwummula olumpimpi. Era muzikirize ntwale omukisa guno okusookera ddala okubategeeza ti Ssaabasajja Kabaka gyali alamula Obuganda, era njagala okutegeeza abazadde abaana batandise okukomawo mu luwummula. Tufeeyo nnyo ku baana kubanga abaana bano oluusi mu luwummula ate batera okufuniramu empisa ezitali nnungi, so nga kyandibadde kirungi abazadde ne tutwala obuvunaanyizibwa abaana kati enkuba mu byalo etonnya bagende balimeko bayiga emirimu egyo omwana emirimu gy'ateekeddwa okuyiga emirimu egyawaka. Etteeka ly'emmwanyi etteeka lyayita naye abantu ba Kabaka twongera okubakubiriza obutava ku mmwanyi. Omanye emmwanyi kyebeeredde nti ne kuba jjajja kati eka waliyo emmwanyi za jjajja oba emyaka emeka kakati taata n'akugamba yasomera ku mmwanyi, naffe tukulidde ku mmwanyi kakati emmwanyi teriiko. Mwe abantu ba Kabaka mugende mu maaso nakulima mmwanyi. Empologoma yalengera bulungi nnyo nti emmwanyi ejjo tubbulula oba teeka ki oba ki, ffe tubeere ku mmwanyi. Oweekitiibwa Walumbe yalabirizza na bannasaava twasumagidde Obuganda. Katikkiro wa Buganda yabikira Obuganda bonna olw'okufa kwa Saava Ssennoga William, era Saava Ssennoga William kizibwe wa Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri, kubanga azaalibwa Naalinnya Lwantale. Naalinnya Lwantale yali Naalinnya wa Ssekabaka Muteesa. Kale kugamba senga wa Kabaka yazaala Ssennoga William, era ng'ono yaterekeddwa mu Masiro e Kasubi ewaterekebwa Basaava ne Banaava. Era kugamba Buganda gwatusinze nnyo kubanga twakuumye bubi bwe twasumagidde, ate Walumbe n'atunyakulako Saava William kizibwe wa Ssaabasajja Kabaka. Naye BBS Terefayina yabaddeyo mu Masiro e Kasubi mu kutereka Saava etuwe ebyabaddeyo mu kumutereka. Okulabirira okujjanjaba n'okwagala tusaba omugenzi muganda waffe Katonda amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Tusooka okutwala okwebaza kuno eri Kabaka wa Buganda eyayimiridde wamu ne famire okuteekateeka okuganamiza okwa Saava eyaseredde. Yalagidde era n'asiima okuziika Saava n'olubugo lwa $1,750,000 okuva mu ggwanga lya Buganda. Nyongera okwebaza abantu bonna Katonda bakozesezza obulamu bwa Saava. Tugamba nti baakula, omwana akula awali muzadde we. Muyite someone hiwa kiki kyempulira eyo jangu mpulidde oyombera ku mirimu eyo bano obayisa bubi. Omanya enaku zino kwegamba abazungu batuyigiriza bubi nnyo. A boss is always right. Right how? Ssaabasajja byonna byakoze, ate kinsanyusizza nnyo okulaba nti Bannaalinnya bonna bazze mu bungi okutereka omwana waabwe ono. Nkubiriza abalangira n'abambejja
nti abaana baffe bano batongoza olunaku buli Desemba baba n'omukolo gw'okumanyagana. Omukolo guno ogwaleero ogw'okumanyagana gugenda kubeera e Buwanda mu lubiri lwa Ssekabaka Mawanda e Sserinnya. Era Ssaabasajja yasiimye n'abawa n'ente ennamba n'ebyokulya n'ebyokunywa ebinakozesebwa ku mukolo ogwo. Oli ku BBS Terefayina gutusinze nnyo ayi Ssaabasajja Kabaka. Wiiki eno Kamalabyonna agimaze bweru wa Buganda. Katikkiro Charles Peter Mayiga sabbiiti ewedde yabiteekamu engatto n'ayolekera eggwanga erya South Africa nga yagenda okuggulawo tabamiruka n'okutongoza tabamiruka ow'ebbendobendo ery'amaserengeta ga Afirika. Abantu ba Ssaabasajja Kabaka bakuŋŋaanira eyo muri Eswatini, muri Zambia, wonna wonna wansi eyo mu maserengeta ne South Africa bakuŋŋaana era Katikkiro bw'atyo n'atongoza tabamiruka oyo n'obubaka okusingira ddala obubaka obw'okunyweza obumu. Katikkiro akaatiriza ensonga eyo ate nakkaatiriza n'ensonga ey'okuba nti babaako emirimu egy'enkizo gye batandikawo omuli n'amakampuni. Kugamba omanyi tulaba bannansi bangi abagwira katugeze ne wano mu Uganda n'olaba betuyita bamusigansimbi abava ebweru ne bajja basiga ensimbi muno mu Uganda. Naye kakati n'abantu baffe abali eyo twagala nabo babeeko emirimu egy'enkizo gye tumanya nti kampuni bweti ne bwebeera kati nga bwe tulaba Facebook nti waliwo abavubuka abali eyo abaakula omukutu ogwa tekinologiya ogutambulira ku mpewo bwe gutyo. Kugamba ebintu eby'enkizo bwe bityo kugamba naffe tubenga tulyenyumirizaamu nti bantu ba Kabaka abali egindi batandikawo kampuni ekola emmotoka, batandikawo ekkolero erikola balubu ez'amasannyalaze, batandikawo basunsula emmwanyi ne bazipaakinga. Kwamba ebintu ebyekikanga ekyo naffe bye tusobola okwenyumirizaamu. Ate era oluvannyuma Katikkiro bwe yava e South Africa ate yayolekera obwakabaka obwa Eswatini era eno yayanirizibwa bulungi nnyo. Naye newankubadde nti Kabaka Muswati mu kiseera kino abeera n'oluwummula olw'enkizo oba olw'etteeka buli mwaka olubeerawo mu mwezi guno. Kale Katikkiro teyasobola kumulaba naye n'asisinkana abantu ba Kabaka era n'alambula n'ekkolero erya tekinologiya. Kakati nno bano beeyamye nti bagenda kutendeka abavubuka mu Bwakabaka bwa Buganda mu tekinologiya ow'omulembe. Kati naaga amawulire gassanyu manyi omukulu bw'agenda ate ogenda okulaba nga ebibala bitandise okukola ng'asase. Kale nno kino ensonga eyo nkulu nnyo. Ali ku BBS Terefayina kamanga olunaku lw'abavubuka mu Buganda lwawedde ejjo. Olunaku lw'abavubuka Ssaabasajja Kabaka yasiima buli mwaka. Omanyi omulembe Omutebi empologoma yasiima negukwasa abavubuka. Kyova olaba mu nteekateeka zonna ze tulina ez'Obwakabaka abavubuka bali ku mwanjo. Era kati bw'otunuulira nnamutayiika w'Obwakabaka 2023-2028 aw'enkizo abavubuka. Era minisita w'abavubuka omulaba nga yeetolola kumpi amasaza gonna agamazeeyo ng'agenda alambula abavubuka emirimu egy'enjawulo gye bakola n'ebintu ebirala byonna. Kale kakati olunaku lw'eggulu kakati yeyabadde entikko ey'ebikujjuko eby'abavubuka mu Buganda era emikolo emikulu gyabadde mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka. Era abavubuka njawo kwebaza ennyo abavubuka olubiri lwawuumye. Akugema omanyi twalinga mu nkoba za mbogo nga empologoma weebeera nga wateeka okuwuuma. Naye kakati ne mu lubiri empologoma bwesiima nti abavubuka musembere mu lubiri lwange ne bweba teriiwo baweeri naye nga bali mu lubiri era babeera mu maanyi ago. N'olwekyo abavubuka bajjidde ddala mu bungi nnyo. Era Kabaka Katikkiro nayongera okubakubiriza nti guno omulembe Omutebi gwakuyiiya, omulembe Omutebi gwa tekinologiya, omulembe Omutebi gwakozesa mitwe. Abavubuka bateekeddwa okubeera abakalabakalaba. Abavubuka kubanga abavubuka ng'Omuganda bwagamba nti emiti emito gye giggumiza ekibira. N'olwekyo ne Buganda enywera nnyo. Kyova olaba okwolesebwa kwa Ssaabasajja Kabaka nti omulembe Omutebi gw'abavubuka. Ensonga eyo nkulu nnyo. Nkulisaayo abavubuka mwenna n'abavudde ewaffe e Buddu ne Kalungu
mwebale nnyo. Omanyi ogenze n'oyogera ku Buddu naye nzikiriza nsooka enjuze zibannaye essaza ly'e Buddu olw'okuwangula ekikopo. Waliwo eyaŋŋambye nti naye temuba kuwangula kikopo mwandizze naye nange simanyi ate kugamba nyinimu n'atuwa ekirabo Ssemalabo ndowooza ali agamba nti Buddu ekikopo kitwalire eddala kubanga empologoma ate bwe yalabikako ene gubula asala naye njagala okuyozaayoza ab'e Buddu n'ab'Ekyaggwe. Omanyi nabadde mu kutikkula olwalo nategeezezza ab'Ekyaggwe ne mbagamba nti Buddu ogenda okuwangula ekikopo yasooka nayo kujja ne bagikuba ate no buli lwoyogera ku ekyo ng'okiribakawu kyavaayo nti golo zaali 5 tetufuddeeyo naye baagikuba ne baddamu ndoza ne bagikuba n'ogwokubiri naye ogwaddako neesinziira kati n'Ekyaggwe ttiimu y'Ekyaggwe bannaye abaami b'amasaza ttiimu z'amasaza zonna mweri Kyaggwe singa esigalanga bweri 225 ejja kuba ttiimu y'amaanyi nnyo naye mbayozaayoza ate Katikkiro n'agenda Buddu ng'ennaku z'omwezi 14 mwezi ogujja ogw'e12 mu butongole okuyozaayoza bannabuddu olw'okuwangula ekikopo. Oli ku BBS Terefayina mukama wange oyogedde ku luwalo ate oluwalo lwonna walubaddemu nsaba nkuyiseko abantu ba Ssaabasajja Kabaka ku lunaku olwokubiri ng'enteekateeka bweri okuva mu ssaza mwalimu essaza ery'Ekyaggwe ne mubeeramu essaza ery'Ekyaddondo bajja ne baleeta oluwalo. Omanyi oluwalo enkola eyo ya nnono era waliwo buli siiti bw'osanga mu gyenkaaga nga waliwo abaaleetanga oluwalo. N'olwekyo tukyagenda mu maaso n'enkola eyo era abantu ba Ssaabasajja Kabaka ku lunaku olwokubiri baleeta oluwalo w'ekitiibwa Hajji Amisi Kakomo ye yabatikkula. Ensimbi no zaali mpitirivu obukadde bwasoba mu 39 lunaku olwokuna era mu ngeri yemu abantu ba Ssaabasajja Kabaka ne baleeta oluwalo okuva mu ssaza ery'e Bugerere mwabaddemu okuva mu ssaza ery'e Butambala abalungamya b'emikolo aba DP Block abakulemberwa Mukaaku muganda ow'Engabi Lubega Mukaaku abo nabo bazze naye bannabutambala nabagambye nti bannabutambala be bayamba Buddu okuwangula ekikopo kubanga Butambala yajja n'esooka ekomerera Buddu omupiira ogwasookera ddala Butambala yakomerera Buddu yagikuba gole yali eki Buddu neddayo negamba nti bano ndowooza basaaga kale bannabutambala nze mbeebazannyo era nabeebazizza nnyo naye ku lunaku olwokuna omumyuka wa Katikkiro owokubiri ye yatikkula bannaffe abaava mu Kyaddondo mu Bugerere ne Butambala era ng'abo baleeta ensimbi ezasukka mu bukadde 43 era Katikkiro mu bubaka bwe yakkaatiriza nnyo abantu ba Kabaka obutava ku mmwanyi nti n'agamba nti oluusi gano ageerwanyarwanya ebigambo bingi bijja ne bibeerawo ne bitujja ku mulamwa naye yabakubiriza obutava ku mulamwa basigale nga bali n'emmwanyi era n'ategeeza nti Obwakabaka buli mu nteekateeka ettaka lyamaze okufunibwa essaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'Ekyaggwe tugenda kuteekayo ekkolero erisunsula emmwanyi ate n'okuziga omutindo okuzisiika ensonga neeyo nkulu nnyo eri abantu ba Kabaka era nga newe twogerera ekampuni ey'emmwanyi terimba eyo eyongedde okuganja kati baagiguliddewo oluggi okubanga etwala n'emmwanyi kampuni y'Obwakabaka emmwanyi ezitwala e Bungereza ezitwala e China n'ewalala yonna n'olwekyo abantu ba Kabaka temuva ku kintu kiyitibwa mmwanyi. Kabaka maaso moogi era yalengera nti ddala emmwanyi yejja okutuzza engulu. Njaga okwebaza ennyo abantu ba Ssaabasajja Kabaka bonna abaleeta oluwalo abadde DP Block bannabya abo no baawezze ssebo mu maaso ga Katikkiro bagamba nti abantu abalumba Obwakabaka babalaba era bagenda kwegatta ku Bwakabaka okubaŋŋanga naye nno nange ne mbagamba nti okulwanirira ekitiibwa kya Namulondo tekiri Katikkiro yekka tekiri kwani wabula ffenna Obuganda tukigabana kyenkanyi buli bwolaba omuntu agezaako okufeerya n'okuweebula Namulondo okussa ekitiibwa kya Namulondo mu mwaŋŋange butereeve watali kulinda kubanga lyeffujjo
tetujja bisobola. Ate era nzijukiza bannakalungu mumyuka nti oluwalo olwaffe wiiki ejja nga 19 lujja kuba ife tujja 19 katubalinde ate balina n'omunene wa anti nze Ssaabakunzi gwe Ssaabakunzi katubalinde. Mukama we nga tufundikira Ssaabasajja Kabaka yasiimye abaami be ab'emiruka bannasingo bafune entambula. Ssaabasajja Kabaka nyinimu yasiima kugamba kubanga okusobola okutambuza emirimu mulungi entambula nsonga nkulu nnyo. Bwakabaka ayagala obubaka butuuke ku bantu abasembayo. Esooka ne baminisita pulogulamu n'esiima n'atuwa emmotoka, naddako abaami ab'amasaza n'asiima n'abawa emmoroka, naddako abaami ab'eggombolola n'abawa pikipiki. Kumpi zonna eggombolola ndowooza ziweddeyo. Kakati neebana wansi nabo n'asiima nti kubanga oluusi babeera n'ebbaluwa oluusi ezimu zivudde embuga nga omwana yeetaaga okugitambuza eyanguwa etuuke wano oba wali. Kale empologoma n'esiima egenda mu masaza ag'enjawulo. Abaami ab'emiruka bagenda bafuna eggaali okwongera okubanguyiza emirimu. Kale bw'ati empologoma yasiimye abaami ab'emiruka mu ssaza ery'Essingo ne baweebwa obugaali okwongera okubanguyizaako okutambuza emirimu, okukumaakuma abantu ba Kabaka mu nsonga zonna okubatuusaako obubaka obw'enjawulo. Ne Kayima yatuuziddwa ekitiibwa Nannono Saala Nannono yatuuziddwa. Nze ogwo nno omukolo Kamalabyonna yakkiriza yatumaaze era nze namukiikiridde ku mukolo ogwo. Twongera okukubiriza abaami ba Kabaka okugendera ku nnambika. Empologoma yasiima waliwo ennambika kwe bagendera mirimu bagitambuliza okwo, ate n'okukolagana ng'abaami ab'amasaza, ate n'okukolagana omwami ow'essaza kubanga omwami ow'essaza n'okolagana emirimu n'otagyekumako. Gabanyaako abamyuka bo ewamu osobola okutuma omwami ow'eggombolola n'omuwa obuvunaanyizibwa obw'enjawulo. Kyova olaba nti eggombolola zino mubeeramu eggombolola ey'amimyuka zigenda ziddiringana bwe zityo nti omwami ow'essaza bw'aba taliiwo bagenze mu luwummula, omwami ow'eggombolola oli kati lwakuba kati balina abamyuka b'abaami ab'essaza, naye omwami oli mu myuka ye yavangayo najja akola ki atambuza emirimu ng'ate oyo bw'aba taliiwo babeeranga. Era omanyi minisitule ya Kabaka eya gavumenti ez'ebintu yafulumya ekitabo ekirambika ebitiibwa ebyo. Lwaki tubeera n'eggombola mutuba gumu, tulina ggombolola mituba ebiri? Ebyo byonna bitegeeza ki? Ekitabo n'ekyo kirungi nnyo, buli muntu wa Ssaabasajja Kabaka yandibadde akifuna. Naye njagala okuwumbawumba okwebaza ennyo abantu ba Ssaabasajja Kabaka mwenna olw'okuwagira enteekateeka za Kabaka. Enteekateeka za Kabaka nabadde emunyonyo ku lunaku olwokutaano. Katikkiro yansaba mukiikirire aba Minister of Health balina okuvuganya enteekateeka bagiyita Heroes in Health hiha, naye nga olaba Obwakabaka nabwo bennyininyini, kubanga Obwakabaka tulina omukago ne minisitule y'ebyobulamu mu gavumenti eya wakati obw'okwongera okulaba nga abantu mu Buganda beeyongera okutuusibwako obujjanjabi. Era ku lunaku wano olwokusatu twalina olusiisira lw'ebyobulamu. Omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda ye yaggalawo olusiisiro olwo, naye nga olwo lwatunuulira endwadde ezitasiigibwa, era waaliwo okukebera obulwadde obwa sukaali n'okukebera obulwadde obw'entunnunsi. Ezo n'ennaku zino endwadde za bulabe nnyo, era omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda yatukubiriza bannayuganda ffe n'abantu ba Kabaka okwettanira dduyiro. Singa tukola dduyiro omubiri guno n'ogukozesa, kubanga oluusi tugenda kati twabadde mawokota ssebo twalidde ebintu kumpi kwagala bimalayo. Kakati amasavu ago gonna bw'otagakozesa n'otuuya nako omubiri ne gukola, ekivaamu ofuna ndwadde za kika ekyo. N'olwekyo abantu ba Kabaka dduyiro kibeere kitundu ku ffe, ate mukole otuuyane omubiri gusobole okuba nga gukola ki nga gwezza obujja. Abantu ba Ssaabasajja Kabaka mwenna mbeebaza. BBS nayo nyongera okugiyozaayoza, eyongedde okwegiriisa, era Katikkiro nga bwe yagamba nti BBS eteekwa okuba TV namba emu. BBS yagibwayo nti yaweereza omupiira gw'amasaza nga guli ku ddaala ery'ensi yonna, era abamu baleese n'ebirowoozo
nti ne FIFA kati nga guno omupiira ogwabadde Namboole nga tuzannya South Africa nti bandi badde BBS yebeera official kugamba nga yegabirako abalala olw'omutindo n'olwekyo BBS Engineer Patrick Sembajjo ne ttiimu yonna mbeebaza nnyo olw'okuba nti musitudde omutindo gwa BBS Terefayina naye okwebaza kojja wange yakkiriza mutulirewo mu puroguramu eno nga nkuuma ofiisi ye era abantu Ssaabasajja Kabaka njagala okubaagaliza sabbiiti ennungi nate gye tugenda okutandika okwagala n'okutayagala tuteekeddwa okukola bwe tunaakola Buganda tujja ebyokusabiriza ebyo bya mirembe gya dda Abaganda twekolera era ffeffe nnyini anti nkoba za mbogo tujja kuzimba Buganda era tujja gizza ku ntiko. Sijja kusukkako awo akadde keekaako nkwagaliza ekiro ekirungi akawungeezi akalungi ne wiiki ennungi. Ayi Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka.